Abaluumi essuula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kyova olema okubeera n'ekyokuwoza gw'omuntu kyonna ky'oli bw'osalira omulala omusango, kubanga mu kusalira abalala omusango naawe oba ogwesalidde okukusinga, kubanga bo bye bakola naawe agusala by'okolera ddala. Tumanyi ng'ensala ya Katonda mu mazima etuukira ddala ku abo abakola bwe batyo. Olowooza gw'omuntu asalira abakola ebyo omusango okubasinga, so nga naawe by'okola olowooza nti oliwona omusango Katonda gw'alisala? Oba ekisa kya Katonda ekingi n'obuwombeefu n'okugumiikiriza by'onyoomye? Tomanyi ng'ekisa kya Katonda weekiri olw'okukuleetera okwenenya? Naye olw'obukakanyavu n'omutima oguteenenya, weeterekera obusungu obuliba ku lunaku olw'obusungu, obutuukirivu bwa Katonda obw'okusala omusango kwe buli bw'obuukira, alisasula buli muntu ng'ebikolwa bwe byali. Abo mu kugumiikiriza abanyiikirira okukola obulungi nga baluubirira okufuna ekitiibwa n'ettendo n'obutafa, alibasasula obulamu obutaggwaawo. Naye abo abayomba n'abatagondera mazima naye bagoberera obutali butuukirivu, Katonda alibasunguwalira n'abakambuwalira. Walibaawo okubonyaabonyezebwa n'okulumizibwa ku buli muntu akola ebibi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani. Naye ekitiibwa n'ettendo n'emirembe biribeera ku buli akola obulungi, okusookera ku Muyudaaya era ne ku Muyonaani, kubanga Katonda tasosola mu bantu. Kubanga bonna abaayonoonanga awatali mateeka era balizikirizibwa nga tebavunaanibwa mateeka, ate bonna abaayonoonanga nga balina amateeka balisalirwa omusango okusinziira mu mateeka, kubanga abawulira obuwuliza amateeka si be batuukirivu eri Katonda, wabula abo abakola amateeka bye galagira be baliweerwa obutuukirivu. Kubanga ab'amawanga abatalina mateeka bwe bakolera mu kutegeera okw'obuzaaliranwa bwabwe ne batuukiriza ebyo amateeka bye galagira, abo be bafuusa amateeka agabafuga newankubadde nga tebalina mateeka gali. Balaga nti amateeka kye galagira kiwandiikiddwa mu mitima gyabwe, omwoyo gwabwe gukakasa, kubanga ebirowoozo byabwe emirundi egimu bibalumiriza omusango, ate emirundi emirala bibawolereza. Ku lunaku olwo, okusinziira ku njiri yange, Katonda asala omusango gw'ebyama by'abantu ku bwa Yesu Kristo. Naye gwe bw'oyitibwa Omuyudaaya ne weesigama ku mateeka, ne weenyumiririza mu Katonda, n'omanya Katonda by'ayagala, n'osiima ebisinga obulungi, kubanga wayigirizibwa mu mateeka, era bw'oba weekakasa ggwe okubeera omusaale w'abazibe b'amaaso, omusana gw'abali mu kizikiza, omulagirizi w'abatalina magezi, omuyigiriza w'abaana abato, kubanga tulina mu mateeka ebisibiddwamu eby'amagezi n'eby'amazima. Kale ggwe ayigiriza abalala, lwaki teweeyigiriza wekka? Abuulira obutabbanga, obba? Agamba abalala obutayendanga, oyenda? Akyawa ebifaananyi, obba eby'omu biggwa? Eyeenyumiririza mu mateeka, onyoma Katonda ng'osobya amateeka? Kubanga erinnya lya Katonda livvoolebwa mu baamawanga ku lwammwe nga bwe kyawandiikibwa. Kubanga okukomolebwa kugasa bw'okwata amateeka, naye bw'oba omusobya w'amateeka okukomolebwako kuba kufuusa obutakomolebwa. Kale atali mukomolebwa akwata ebiragiro ebiri mu mateeka, obutakomolebwa bwe tebulibalibwa kuba kukomolebwa? Era atali mukomole mu buzaaliranwa bw'atuukiriza amateeka, tali kusalira musango gwe asobya amateeka, newankubadde ng'olina ekyawandiikibwa mu mateeka era nga wakomolebwa? Kubanga Omuyudaaya ow'okungulu si ye Muyudaaya, so n'okukomolebwa okw'okumubiri okw'okungulu si kwe kukomolebwa. Naye Omuyudaaya ow'omunda ye Muyudaaya, n'okukomolebwa okwo okw'omu mutima, mu mwoyo, si mu nnukuta, atatenderezebwa bantu wabula Katonda.